من خلقه محمد بن عبد الله أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يبزب الله سبحانه وتعالى abuwungezezza nga tukyalimu abo abassa bangi Allah batutte mu lunaku lwe tulimu. Bw'abanga Allah akyatuleseewo tukozese omukisa guno okulongoosa emirimu gyaffe n'okwenenya gy'ali n'okuyitiriza ennyo okukola ibaada. Tokkirizanga essola n'ekuyitako olw'okuba oli bize. Teriiyo kisinga ssola bukulu. Hatta omuzadde ne bwakuyita nga oli mu ssola, obusiraamu tebukukkiriza givaamu. Kati simanyiiyo mulimu gusobola kufuusa muntu kubeera bize essola n'emuyitako. Olaba Allah subhanahu wa ta'ala teyagijja ku muntu aba alwadde. Omuntu yenna omulwadde essola esigala emukakatako. Ne bw'alemererwa okusaala ng'ayimiridde, asaala atudde. Bw'alemererwa okusaala ng'atudde, asaala mustalqiyan nga yeebase, ng'atadde embiriizi ze ku buliri. Ne bw'alemererwa siteepu eyo y'okubeera ng'agalamidde nga takyasobola, asaala ng'alaza ng'akozesa sayinizi. Abantu ababeera mu lutalo olw'eddiini, hatta n'entalo zino ez'ensi nga b'olaba Ukraine ne Russia, Palestine ne Israeli, essola terina weebaviirako. Kobenga olengera oyo gw'olaba ali ku ttanka akutte omuzinga akasuka bbomu, kasita essola etuuka esigala emukakatako. Olaba Allah yatuyigiriza essola gye tusaala nga tuli mu mbeera ey'okutya, nga tuli mu lutalo. Wabeerewo abasaala, egguruupu endala ng'erikuuma bano abali mu kusaala. Bano we bamaliriza baveewo, ne bali abadde babakuuma bajje bayimirizeewo essola. Bw'ebanga embeera bw'etyo ey'omuntu ali mu lutalo, ali mu kutya, essola temuvaako. Ate olwaffe abali fi amnin, mu mirembe, abali mu maduuka, oli essola n'emuyitako lwa kutunda, oli essola n'emuyitako lwa kulaba TV, oli essola n'emuyitako lwa kubeera ku TikTok, abamu zibayitako nga bali kapiira. Tukimanye nti inna hadhihi edduniya kuno kwe tuli erimu ebitugayaaza bingi, gw'olina okubyerwanako okubyeggyako. Saba Allah ateeke mbaddu be abayimirizaawo essola, abaziwa ebitiibwa, nga twolekera okuyingira omwezi guno ogwa Ramadan ogujjuddemu ibaada empitirivu ezitasaanye kuyitako ng'omusiraamu. Fahris kulla alhiris, faayo nnyo nga bwe kisoboka, olumu ogw'emmanga n'ogw'engulu oteekemu amaanyi mu buli ibaada yonna, ey'obwetteeka ne ibaada eya sunna. Kubanga tomanyi oba eno Ramadani gy'ogenda okusiiba akhiru Ramadani, nga ye Ramadani ye esembayo. Tusiiba ne tusaala essola ne tukola emirimu, naye nga tumanyi nti buli kye tukola kye kisembayo okukolebwa. Kati Allah bw'akuwa chansi n'oyingira mu Ramadani eno gye tulagamu, nyiikira nnyo buli kalimu konna okakole, sogirin wa kabir, akatono akanene, kajjumbire okulaba ng'okakola. Omulundi ogwayita twali twogera ku kwetegekera omwezi ogwa Ramadani
nga tugamba nti twetegekera Ramadan بتعلم الأحكام الشرعية أو بتعلم الأحكام الصيام nga tumanya amateeka agatufuga mu kusiiba. Omuntu agenda okusiiba nga alina kyamanyi ky'okusiiba kuno kwe tulimu si njala era si kibonerezo. Allah yateerawo sizoni eno kutwagaliza bulungi na kutusaasira gye tuli, okuba nti omulimu gw'okola gwonna mu Ramadan Allah yagwesigaliza. Allah yagamba mu hadisul qudus, kullu ibn adam lahu, buli mwana Adamu kyakola kiba kikye, illa sawm, okujjako wano mu kusiiba. Fa innahu li, okusiiba okwo kwange Allah yakutunuulira, yamanyi enniya yo yasiibye, yamanya kwosiibidde, yamanyi buli kimu. Empeera y'okusiiba Allah yagigaba, illa sawm fa innahu li. Allah yagamba nti okusiiba okwo kwange, wa ana ajizu bihi, nze asasula empeera eri mu kusiiba. Bw'abanga Allah subhanahu wa ta'ala ali ku arushi ye yakugabira empeera mu kutabankanaako, mu kutawaanaako, mu kusiiba, fahris kulla alhirs, faayo nnyo okulaba nga osiiba mu nsiiba ennungi. Twayingira shurut as-siyam, obukwakkulizo oba conditions ez'omuntu asiiba. Esookera ddala al-Islam, asiiba alina okubanga musiraamu, era Allah yakoola bakkiriza. Atugamba nti ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, kutiba alaykumus siyam, mbalaaliseeko okusiiba, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, nga Allah bwe yakulaalika kwabo abaatukulembera, naye ng'ekigenderwa Allah kye yatwagalamu takuwa Allah, kubeera nga Allah omutya. Musiraamu takkirizibwa kuyambibwako atali musiraamu mu kusiiba, era okusiiba kwabwa tteeka, kusiibibwa owe yekka omusiraamu. Bw'otaba n'abantu abatali basiraamu n'obaga nti bakuyambeko, omusiraamu okusiiba kwakakata ku ye, mwezi gwa bukkiriza. Akookubiri al-bulugh, asiiba alina okuba nga akuze mu myaka egivunaanwa mu busiraamu makulu, nga Allah yamugulirawo fayiro. Buli muntu yenna aweza emyaka 15 nkakasa nti obukwakkulizo bwonna oba sayinizi eziraga nti akuze aba azirina. Kizibu omuntu otuuka mu myaka egyo, kaabe mwana wa buwala oba wa bulenzi, naaba nga alina sayini yonna gy'amiisinga etamukkiriza kusiiba. Sayinizi zonna eziraga nti asiiba aba azirina. Akati oyo afaanana bw'atyo asiiba. Ne tubeera nga mu kukula mulimu emitendera ebiri, muli abaana abato abateekulwamu emiteeko ebiri. Bw'oba olina omwana nga muto duuna saba, ali wansi w'emyaka 7, oyo kusiiba tekumukakatako. Naye ali waggulu w'emyaka 7, yu'maru tamurina lahu, oyo obusiraamu butulagira tumukubirize mu mbeera ey'okumumanyiiza. Bw'asiibako half a day, bw'asiibako essaawa z'asobodde mu lunaku, muleke asiibeko ekyo ky'aba asobodde, kubanga ekyo kyatandikiriza tamurina lahu, kumutendeka, kumumanyiiza. Usangayo abantu abakulu ng'amala kufumbirwa okusiiba. Era bwe tuyingira Ramadani owulira ebibuuzo ebyewuunyisa. Seeka bwe mba siri mufumbo, okusiiba kwange kutuufu? Wamma seeka okusiiba mala kubeera nga
bamaze okumpoowa. Omuntu alina okusiiba kasitaakula ntegerekisi albulugu ako kakulizaako okusatu al akil omuntu okubanga ategeera si majnun nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagaa nti rufi al qalam an 3 Allah yajja ku bantu basatu okubawandiikako we baba bakoze ensobi. Omwana omuto Allah tamuwandiikako nsobi naye bw'akola ekirungi kimuterekebwa mu fayiro ng'okumutwala e Makka n'akola umra oba n'akola hijja nga muto. Tulaba abaana abato abajja ne basaala, ebirungi ebyo bakola bibawandiikibwako, naye we bakola ebibi olw'ekisa kya Allah ate tabawandiikako bibi abato. Omuntu omulala Allah gwatawandiikako nsobi ng'agikoze annaim hatta yastayqidha, omuntu ayeebase paka nga amaze kuzuukuka. Omuntu bw'aba yeebase nga tamanyi biri ku ngulu, esswala etuuse, oyo Allah tamuvunaana ebbanga ly'amala nga yeebase. Hatta walau talaffadha bikalimatul kufur, ne bw'abeera mu tulo n'ayatula ekigambo ky'obukafiiri oba ekigambo ekitamukyala we nti nkutadde, tekimubalwako kubanga naim yeebase, abalibwa ng'omuntu atalina magezi, byakola mu kiseera ekyo abikola nga talina kigendererwa. Owookusatu almajnun, omuguwa eddalu. Omuntu senga abeera n'omuntu nga muguwa ddalu, okusiiba tekumukakatako. Ne bw'asiiba almajnun omuguwa eddalu, okusiiba kwe Allah takumubalaako kubanga faaqidul aqil, amagezi temuli, mulalu, ekigendererwa tekiriimu mu kukola kwe. Tuli fenna n'olw'ensonga eyo amagezi nga nva ku poyinti eyo, twebaze nnyo ekyengera Allah kyaba akuwadde, naddala ekyengera ekyamaki kyamagezi. Oli akirabanga ekitono naye kinene. Wano Allah okukuulako waya ne zitaggulukuka, n'otandika okwejjamu engoye, n'otandika okweyogeza ebitakwatagana, n'oyogera erinnya limu lyokka nga mu kiseera ly'oyogera olabira ddala ensi era olabira ddala ekyengera ekyamaki kyamagezi. Abamu balya kasasiro, n'alya emmere envundu, n'alya obukyafu, tayawula nti Allah aba akuwadde amagezi. Kyebulaba obusiraamu bugenda kuvunaana nnyo omuntu ayonoona amagezi ge. Sanga abavubuka ng'anywa enjaga n'emutabula obwongo, n'osanga omuvubuka, abawala n'abalenzi mu kunuusa amafuta g'ennyonyi. Bantu bangi banywa shisha. Toyawula bawala n'abalenzi. Sanga abaana bafe ab'obuwala abagenda mu mawanga ag'abawalabu, balaba abawalabu banywa shisha, nabo ne bakoppa. Najja wano n'atuula n'atandika okunywa. Kubanga Abannayuganda abamu bagenda eyo n'obutamanya, abamu bayinza okugayita amaalo. Buli kyalaba ekikolebwa omuwalabu agiyita ki? Ddiini. N'atamanya nti okuba omuwalabu si ye ddiini. Ye buli kyalaba omuwalabu kyakola asuubira kikoze mu mbeera ya ddiini. Bane tuterere ku busiraamu obwa ddala. Obusiraamu tebwatukkiriza kukyankalanya bwongo bwaffe nga ffe tufuuse ensonga ng'okunywa ebitamiiza. Tebola obusiraamu bwaharamisa omwenge olw'okwonoona amagezi. Tunuulira omutamiivu, musajja omukulu oba omukyala omukulu n'anywa n'agengeera,
n'ayonoona mu ngoye ne yeebaka ku kkubo, engoye ne zimudda waggulu, buli asanga n'amulaba, ebitundu bye eby'ensonyi. N'olaba omusajja omukulu ng'alina n'abaka abaamuwa omukyala nga yeefukidde mu ngoye, azoonoonyeemu, atambula mu kkubo naye nga yenna Susu amukoze ki? Amuyiseemu. Nyazaalawo ng'alengera n'abaana b'ozadde nga baga nti muzeeyi wammwe agudde ku kkubo. Sanga n'abasiraamu abamu abakakasa nti la ilaha illallah ng'omwenge gukyabawoomera. Ndowooza muba kubeerawo ku mulembe gw'abasahaba omwenge we baagunywera ennyo nga tegunnaba aya kukka ziharamisa, ndowooza temwalivuddeyo eyo, kubanga aya bwe zaabakkaako bakkiriza nti Allah akoze ki? Agaanye, asazeewo omwenge guli haramu, ne baguyiwa gwonna ne baga intahayina, tukimaze ekyo. Tuba kubanga ffe twaliwo tetwaliganye ne aya ezo ziwakanya ne tugulemeramu. Obusiraamu bwaharamisa omwenge lwakukuuma maki? Magezi, ensa, enjaga, ebitamiiza byonna. Genda wali wansi we tuyita ku Sheero, laba abakazi abatunda amayirungi we bagaguza abavubuka, oli n'agaaya egundi nnamba kataasa, amannyo gonna ne gaguba. Neewuunya omuntu asula n'omukyalo oyo agaaya, baliyita ttu, agaaya ettu lyeki lyamayirungi mu kiro mu ndagala, n'osula naye. Oyo omusimeiringa otya muli? Nga ssanga naawe osanga muli mu bikunta bimu. Oyo omunywegera otya oyo ow'obunnyo bwe butyo obwa guriini oba ekyamannyo muba mwakita, omala teekako kintu ku muki, ku mumwa ne mwebaka, n'omaliriza emikolo gyo ng'ogize bwoti. Kati waliwo ebintu ebyewuunyisa gariibu. Tegerekisa okukuuma amagezi kindeeseza ekyo kiki? Ti omuntu atalina magezi takola ki? Tasiiba. Waqaalu law kunna nasma au naqil ma kunna fi ashaabi said. Bagenda gasenga twali tuwulira ng'era tulina amagezi tetwaliyingidde muliro guno. Kitegeeza mu bimu ebigenda okusuula abantu mu muliro butakuuma maki? Magezi. Kigambo ky'amagezi mukitwale nga kikulu, ngene mu nsi endala mulaba amalwaliro gakola ku bantu abavuddeko. Lwakuba wano oba ovaako oba ovuddeko tewali keya, naye ensi endala ezaakula obwa bize mu malwaliro kulwanagana n'abavubuka abavuddeko olw'ebizibu ebyo by'okunywa ebiragalalagala, ng'era galwanyisa n'okuteeka mu ssente mpitirivu. Naye wano bw'ovaako oba ovuddeko ne famire yo nga bakuleka ng'oviirako ddala ng'obeera mu sitenseni ng'otandikira ddala okufuuka omulalu, teri ajja kujjanjaba nanjaga yeeyo. So twewala ebitamiiza. Akakwakuliza akalala mu kusiiba at-tahaara. Omukyala alina okubanga mutukuvu, tali munakuze, tali mu haid wala fi nifaas. Mukyala yakamala okuzaala kusiiba tekumukakatako, ne bw'alaba nga asobola tuusanga amaze okutukula. Hatta al-haid, mukyala ali mu nnaku ze takkirizibwa kusiiba ne bw'awulira nga asobola. Aisha yagamba radiyallahu anha, mukyala wa Nabbi, kunna nu'maru biqadaa'i as-salaah aw kunna nahid wa nu'maru biqadaa'i as-salaah wala nu'mar biqadaa'i as-siyaam. Tuli fenna manya Aisha yagamba nti kunna nu'maru biqadaa'i as-siyaam wala nu'maru biqadaa'i as-salaah.
ku mulembe gwa nabbi twagendanga mu nsonga ne tutalagirwanga kuliwa swala kyokka ne batulagira tuliwo okukola ki okusiiba. Lwaki omukyala ali mu nsonga taliwa swala ate okusiiba n'akuliwa? Kubanga okusiiba kujja wansi mu mwaka, kyokka ate swala za luki ziri continuous, ziddiŋŋana. Tosobolaga nti ojja kuliwa mu kiseera buli mwezi oliwe, zino zikubangibwa ate oliwawa. Kyokka siyaamu okusiiba kujja wansi mu mwaka. Obolaba omukyala bw'abeera mu nsonga aliwo okusiiba ennaku z'abaddemu, kyokka ate taliwa nnaku z'ayosezza mu kukola ki? Mu kusaala. Ntegerekisi kati omukyala alina okuba, wabula n'abakyala balina okukimanya, bwe tubeera mu mwezi ogwa Ramadani hatta n'emyezi egitali gya Ramadani, obutafiirwa chansi ya kukola ibaada zisigadde. Kyala tugenda ne tubeera mu Ramadani n'aga ndi mu nnaku zange n'abeera nga tafaayo. Ekikugaanibwa kusiiba na kusaala n'okwegatta n'omwami wo, ebyo bye bikulu ebisatu. Naye ibaada ezisigadde adhikiri, okuleeta adhikaari ez'okumakya n'akawungeezi, okusoma eddua, okwesabira eddua eri Allah, okusoma Kulaani, ebyo bikole, okusaddaaka. Kati omukyala agenda n'ayingira mu nnaku ze tuli mu Ramadani, ekiseera eky'emikisa, n'atuula butuuzi bw'ati. Aga munnaye Allah yangeredde. Yabeera ku TV, obudde ne bumugendako, saba ku Allah wanike emikono. Omukyala okubeera mu nsonga tekimugaana kusaba dduwa eri Allah, tekimugaana kuleeta adhikaari, tekimugaana taraddud al ayat, okuddiŋŋana aya z'alina mu mutwe n'okusoma Kulaani. Wabula ekimugaanibwa kusaala, tasaala. Tuli fenna? Ekyokubiri tasiiba. Ekyokusatu teyeegatta naki? Na mwami we mu nsonga ez'obufumbo. Ebisigadde ebirala babikola, naye okwegatta la. Era omusajja senga yeegatta n'omukyala fi zamani al-hayd, mu kiseera waabeerera mu nsonga, awo omutango. Bakyala bangi abakozesebwa nga bali mu hayd, abasajja baabwe. Oluusi kiva ku bintu bisatu. Kisookera ddala amaddu ag'empisi. Okumanya amaddu ga mpisi, woobeera n'omukyala Allah kye yagaa nti kyenyinyalwa, gwe n'ogenda mu Allah kye yayita ekyenyinyalwa n'obeera naye, ago si maddu ga mpisi. Mpisi yennyini oli mutujju. Ekyokubiri obutamanya, kubanga senga wali omanyi Allah kye yaziiza tewali etantadde. Ekyokusatu oza okubeera n'omukyalo omu, kuba kitegeeza oba olina asukkako omu, bwe kiba kikukubye osobola okugendako ew'omuki, naye ali mwe bamasimbi abalina omu olinga gwe baakutungako, ayinza okusuula mu nsobi ez'enjawulo. Naye ali osanga abasajja nga ffe bamalidaadi, onna wootunula olaba haki, osonga e Masaka, osonga ekindi, mu buli ango, east and what and west, yonna olaba. Naye ati gwe obeera mu east wokka, obulaba mubakozesa ensobi. Olwa Siddiiki kiseera kyo kituuse, oli expired okubeera n'omu, yongerako bw'oba olina obuki obusobozi. Ezo ensobi ssatu ziguyisa abantu mu nsobi. Kati omukyala takkirizibwa kubeera naye fi haid, era bw'obeera naye ow'omuki, kubanga haid buli w'obeera naye ojja mwonoona system.
munda muno oyinza omulwaza kansa, oyinza omuteeka mu kyalaalo, oyinza omukutula buleeki, oyinza omulwaza enseke, kubanga omusaayi guno Katonda yagugamba gukole ki? Gufulume. Allah yatutonda atumanyi, ate gwoguzza munda. Tuli fena wa yasalunak anil mahid qulu hiya adha. Allah yagawe bababuuza ku haid, that period yaganti qulu hiya adha, bagambe kyenyinyalwa. Allah naganti fa atazilu nisaa fil mahid, abakyala mubalekenga nga bali mu nsonga zaabwe. Wala takrabuhunna, tembasemberera. Kyategeeza okubasemberera nti si butasula nabo mu buliri. Kyategeeza Allah olw'ebigambo bye ebyasabika ensonyi, yali ategeeza temubasembera, temwegatta nabo hatta yatuhuruna, okutuusa nga bamaze otukula. Allah bagamba fa idha tatahharuna, bwe banaaba. Munootinga nnyo wano, bwe banaaba fa atuhunna min haythu amarakum Allah, mugende eri abantu bammwe abo nga Allah bwe yabalagira. Olaba entukulano ziri mmeka? Olusooka tembasemberera tuusa nga batukudde, amakulu ng'omusaayi gukaze. Ntegerekisi. Naye fa idha tatahharna, we banaaba, kitegeeza omukyala bw'atukula amala kukola ki? Kunaaba. Era wootakozesa amaddu g'empisi nga tannanaaba, n'omugaa jangu nanti wakaze, oba tawaazaako, naabako wansi, amala kukola ki? Amala kunaaba. Oba ntegerekisa akantu ako? Amala kukola ki? Bw'otamulaba n'omugwikiriza nti akaze, n'omugaa jangu oli haki yange, sinanaaba haji, ti tawaazaako, yes, onoonaaba lumu ekiki? Basseruganda mutuyambe. Amala kunaaba, bw'otamugamba nti onoonaaba luki? Omugasi wetukuzeeko wansi. No. Amala kunaaba. Allah kye yali ategeeza, wala takrabuhunna hatta yatuhurna, tembasemberera bamala kala. Fa idha tatahharna, we bamala okunaaba, fa atuhunna, kale mugende gye bali nga Allah bwe yabalagira. Kitegeeza era omusajja bw'abeera n'omukyala nga tanaabye gusulu, amala kunaaba, mubawe tayimu banaabe. Ntegerekisi, leka kumugwikiriza olinga agwikiriza emmese. Buli kiseera omubuuza wagize? Tonnavaamu? Obuuliriza waaki? Obuuliriza waaki? N'akagiraawo ku zuhuli, jangu. Beera ne soburu, beera ne ki? Endowooza ebyo byali byaddaaba mulembe guno. Abalina haki esukka kwemu muba mugwikiriza baaki? Olinga atunuulira alinda omupiira golokipa n'okuba essimu, otukudde, mubeereko n'ebyokukola. Ate eri hakiyo, ddayo ekiro anaabe, ntegerekisi, naye muleke basuula muki? Mu nsobi. Kale mukyala bw'abeera mu nsonga takkirizibwa kusiiba. N'omukyala wa hakadha nisa, omukyala bw'abeera nga amaze okuzaala, amala kukala, ebbanga ery'omukyala waakalira siggere, teriri limiti, buli omu alina ennaku ze. Tegerekisi, n'enzaala za njawulo, buli omu asobola okuzaala mu mbeera ez'enjawulo. Otagamba nti gundi yatukulira mu wiiki 2 ate ono mu wiiki, buli omu kisinziira. Olwajja okumala ennaku ezisukka mwana, olwajja otwala emyezi 2, waliwo ow'omwezi, wahakadha. Akakwakuliza akalala, obukwakulizo bw'okusiiba anniya. Okusiiba kuno okw'obwetteeka, kyatteeka okuleeta enniya buli kiro.
buli lunaku olugenda okusiibibwa. La budda min tabyiti nniya qabla tului lfajiri. Omuntu alina okuleetanga enniya n'asula nayo ng'emmambya tennasala. Okusiiba kuno okwa sunna olwokuna olw'emmande ne bw'oba teweebase na nniya ne bukya oyinza okugaa nti kansiibe kasita oba nga tonnalya kantu osobola okutandikira awo. Naye okusiiba okw'obwetteeka nga Ramadani olina kubanga wasuze n'enniya ng'emmambya tennasala eraga nti fajiri ekoze eki? Etuuse. Ntegerekisi. Fajiri bw'emala okutuuka nga toleese enniya olunaku bakugamba nti lusiibe era tolya, naye Ramadani bw'eriggwako olikola ki? Olilusasula. Okuleeta enniya kyabwatteeka. Abamanyi abamu bagamba okkirizibwa ogireeta fi bidayat awwal shahar, ku ntandikwa y'omwezi nga gutandika. Noga bisimillah ngenda kusiiba mwezi gwonna. Naye bwe kitaba ekyo kyabwatteeka okuleeta enniya kullu layla, buli kiki? Buli kiro n'enniya esiiba olunaku oluddako. Haza la budda. Innama al-a'mal binniyat, buli mulimu gwonna binniyat gulina okukolebwa nga waliwo enniya, obumalirivu. Intention ye eri kuki? Ekakulya buli ddaaku ugambe nti kiwedde. Tegerekisi. Kale tuleete enniya. Tuba twogera okuleeta enniya sitegeeza kulaamiriza bigambo. Enniya mahalluha fil qalb, ebeera mu mutima. Watalaffudu biha bid'a, omuntu addaawo okujaatula ti nawaitu sawumu ghadi anil yada biki la, eyo si nniya. Okukuba kulaamiriza. Mwawule wakati w'okulaamiriza neki n'enniya. Singa ogenda okulima olulimbi, okutta enkumbi, ogenze mu gadeni ogenda kulima, bw'otuuka eyo ogamba ki? Olima bulimi oba olina by'oyogera? Noga nti lulimbi gwe nzize wano ngenda kulima enkumbi yiino nve wano paka eri. Singa bakuwulira ng'oyogera ebyo ng'oli ku lulimbi bagamba bati hadha majnun. Nalabika aliko ekiki? Akali gw'ojja otya ate mu swala ng'omanyi oze eri ofunye wuzu, ozze kukola ki? Kusaala oyingidde muzayi n'otandika nti nawaitu maliridde uswalli okusaala esswala laakanya ku lwa Katonda. Allahu akbar. Ekikuleese ki? Eyo enniya eri eyakujja eri mu kufuna wuzu nogaa kanfune wuzu, esswala ekoze eki? Yenniya eyo. Ne mu kusiiba bwe kitu tekyetaaga kumala kwogera bigambo. Munatusonyiwa. Eyo enjigiriza ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe banga bajjajjaffe baakikola, tusaba Allah abasonyiwe, kwe kumanya kwabwe kwali kukoma. Ye yali entegeera yaabwe era si bakaafu olw'okwogera ebigambo ebyo, kubanga ye yali knowledge yaabwe. But this time round obusiraamu bugazi, abantu babusomye ne bategeera ekituufu. Mugoberere entegeere ki? Ekaga nti bajjajjaffe nga bakolanga ekituufu bakolanga bwe bati, naye bali tebamanyi. Rabbana la tuakhidhna in nasina aw akhtana. Allah tabavunaana. Bye bakolanga tebamanyi, Allah tabavunaana. Enniya kikulu. Akakwakuliza akasembayo mu bukwakulizo bw'okusiiba al-iqama. Omuntu asiiba alina okubanga mutuuze, si mutambuze, tali mu safaari. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Yenna abeera mu kusiiba nga mulwadde oba ali mu safaari, fa iddatu min ayyamin ukhar, alye naye akimanye ti ennaku ezajja ziriwa wakuzisasula. Ntegerekisi. Olugendo ki lwe bagamba olukukkirizibwa okuliibwamu? Lwe lugendo ng'abantu b'ekitundu bakakasa nti fulaan fi safar,
nti gundi alina safaali so si kuva wano na kawempe nti olya andi mu safaali ova Kyengera na kawempe. That is not safaali. Olwo tebaluyita lugendo, olwo sijjane. Olugendo lwero olukkirizibwa n'okusalibwako ku swala ng'abantu b'ekitundu bonna mu Otarifiina bakimanyi bulungi nti gundi okuva wano n'agenda e Mbalala, n'agenda e Mbale, n'agenda e Bushenyi, n'agenda e Shake, Kabaale, oba ali Tanzania musafiri, oba agenze Kenya, oba Nairobi, oba mu America, oba London, oba Dubai, fulani musafiri yagenze. Yesu si muntu kutambulira wano kilomita 3 mailo 2 nti ndi mu safaali n'olya. Ate era olya weebala nti ennaku z'olya tebaaze kuwa buki buwi, olina ozikola ki? Olina ozisasulira. Tomala galya n'oga nti olya buli. Era omuntu okubeera mu safaali n'alya alina okuba nga atunuulidde nti bwe nnaasiiba ate nga ntambudde, kusiiba kuyinza okukola ki? Nyinza okukosebwa. Ni bw'obanga olina energy, amaanyi mwegali, sobola okutambula n'ova wano ng'okyasiibye, oli soba, siiba kyekisinga obulungi. Wa antasuumu khairu lakum. Allah agamba nti muba musiibe kyekisinga obulungi. Naye mulimu abantu nga banafu, nga muntu munafu mubiri gwe tasobola kusiiba nga ali mu safaari. Oyo Allah yamukkiriza okulya. faman kana minkum marida aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam kana fi safar, yali mu lugendo, faraa rajulan, n'alaba omusajja kad dhullila alayhi, nga bamwekumyeko bwe bati bamuwujja. Nabbi kyava abuuza nti ma haadha, oyo gwe bawujja kiki afaintinze? Ne baga nti saim, sawumu emukubi. Nabbi n'agamba nti laisa albirru as-siyamu fi safar, si kirungi muntu kusiiba nga atambudde. Kwoyo akaluubirizibwa, kitegeeza Nabbi yali akoze ki? Ye yali asiibye, kubanga yabuuza ani oyo gwe bawujja bwe batyo, tiyasiibye. Nabbi n'agamba nti laisa albirru as-siyamu fi safari, si kya muntu, si kirungi muntu kusiiba nga akoze ki? Nga atambudde. N'olw'ensonga eyo bw'obanga olaba okaluubirizibwa, mulimu abantu abatambula mu safaari, nga safaari emukuba, asesema, emmeeme edda, akaluubirizibwa, agonda. Fahadha yundaru fi haalihi, embeera ze zitunuulirwa okwawukanako ez'abaki? Ez'abalala. N'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu bakubiriza okugoberera amateeka ag'okusiiba n'obukwakkulizo obwo. Njagala okusembyayo ebintu bino. Twenyagire emirimu mu mwezi ogwa Ramadani, omuli okukola ibaada ez'enjawulo, omuli okuliisa abasiibi. Tusiibulule abantu bategekere. Osobola okukamula obutunda n'oleetanga ku muzikiti, osobola okuleeta ebyokulya abantu ne basiibulukuka, oba okufunayo abasiraamu 2-3 okusinziira ku busobozi bwo, n'ogendanga nabeeka ne mufumba ne balya. Tegerekisi, oba okuleeta wano ebyokulya ku masigidi, oba okubatwalako awaka, n'osiibulukuka nabo ne mujja ne musaala tarawiya. Ekirala, twetabe mu kusaala esswala eya taraweeh. Olw'obulungi obuli mu kusaala esswala eya tarawiya bwalagawala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man salla ma'a al-imam, omuntu senga asaala ne imam hatta yansarifa, imaamu n'amaliriza nga musadde naye, kutiba lahu qiyamu layla kamila, empeera ze bakuwandikako kuyimira kiro kiramba. Tusaale esswala eya tarawiya mu mizikiti, tuleme kujja nti tuzze kuleeta kinyumo. Ntegerekisi, mulimu abantu abajja nga baleese muzannyo, nga kuyisa budde kukakkanya dda futaali waabwe mu tarawiya, mukkuta okukola ki? Kukakkana. Jangu n'enniya ennungi. Abakyala bammwe baba bazze okusaala ettarawiya, mubateerewo security
nga nabbi bwe yagamba nti la tamna'u ima Allah, temugaananga abazaana ba Allah masajid Allah, emizikiti gya Allah nga babasabye bajje basaale. Mulaba omukyala nga security weeri osobola okujja naye n'asaalira emmanju ne muddayo naye, kyekisinga obulungi. Bakyale baba batadde ne bajja ne basaala bakole ekibaleese ibaada, so si kuzunga mu butale na mu moolo, kuzungira mu nseenene. Azze kusaala ate ali mu butale aleese lugambo, atudde eri anyumya bwe batundira ebigere. Eyazze okukola ki? Tubeere tufokasinge ku ekyo ekituleese. Naye ng'ekisinga obulungi mwami kujja n'akola ibaada ne mukyala we ne baddayo eka. Bw'oba osobodde omuleeta kikole. Bw'aba Allah yakugezesa n'ab'emputtu yomuleka awaka kugira osaale olugojjo gatugende si byaliko. Kirala abakyala mubayambeko mu mwezi ogwa Ramadani ku mirimu, baleme kubeera ng'obudde bwabwe babumala mu kutegeka futaali, kutegeka ddaaku nga bo tebakola ibaada. Mubayambeko okubanguyiriza basobole okukola ebyawaka n'okwenyigira mu ibaada. Kyala bagenda ne tubalekera emirimu naddala mu Ramadani egibasukkako. Alina okukanda chapati, alina okutegeka futaali, alina okutegeka ddaaku, wuuyo aliko ebirala. Kuganaabeera nga buli kiseera ali mu bintu, ayoza bintu, sowaani ez'akatogo, ebikopo eby'obuugi, ate alina okukanda eŋŋaano nga gw'oli awo otudde. Tubayambeko okubanguyiriza basobole okukola ibaada ez'ekiro n'emiki n'emisana. Kyo mukitwale nga kikulu. Nsonga endala eddirira esembayo okubeera n'enniya, niyatu khatimi al-Qur'an. Beera n'enniya emalako okusoma ekitabo kya Allah Qur'an. Beera n'enniya emalako ekitabo kya Allah Qur'an. Makulu Qur'ani mugiwe obudde. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Guno omwezi ogwa Ramadani gwe gwakkiramu ekitabo ekyo Qur'an. Kifuule kya nkizo nnyo mu mwezi guno ogwa Ramadani. Kisome, kiwulirize, ekakuyitiriza kwebaka. Gy'onookoma okwebaka ennyo gy'ogenda okukoma okugonda n'enjala okukalakata. Nuwaga akaneebakemu essaawa 3 bwe nnazuukukira ng'enjuba etambuddemu. Leka nnyo kugonda bw'otyo. Tolaga nnyo weakness. Akati oli semaka, olina abaana, olina n'abakyala nga bakulaba wenna oleberalebera. Kati abaana bo bakole batya? Balaba Haji ali wali agudde mu kompawundi, aleese omukeeka ne piro. Sowumu mama gundi kyenkola. Olwo abaana beera kyakulabirako, wadde ekuluma guma ng'omuki ng'omusajja. Naye kati gwe bw'ona ogweri, olwo mutabani wo oba muwala wo oba omukyala, tugezeeko okulaba nga tulaga amaanyi. Kivula abasahaba, okumanya abasahaba ate baali b'amaanyi. Entalo ezisinga ez'eddiini baazirwananga muki? Mu Ramadani nga basiibi, ate ne bawangula. Naye ffe ogenda n'oyolesa obunafu, sawumu n'ogiraga buli musaaze, ne bakubuuza kiki noga kino kika. Olwaleero mbadde simanyi ti ndumalako. Olwatunula ku ssaawa hagi enjuba ebadde ki? Okuva obwedda ziri muhenda. Ate ne twerabira nti akalimi kadduka kututwala ku ntaana. Ekyo tetukirowooza, wabula tufa buzibe tulye. Naye omanyi gy'olaga, gw'olowooza weeyongera buwangaazi genda mu maaso oba kusalika. Kyova buli kye tukola tukyanguye. Buli kyokola kikole ki? Kyanguye, kuba tolina budde, enkya toliiwo. Leero ogayaala, oli leeti, naye obulamu busalika. Akati gwereka kusuubira mbu enjuba oyagala edduke mangu, ne bw'onoogiddusa, ne bw'onooddusa akalimi k'essaawa, ne bw'onoogitunulako, bw'otunula ku ssaawa, bw'otunula ku ggulu, olaba oba bimaakinga.
oyongera kwerumya njala. Beera w'amaanyi, beera ekyokulaba. Bino bye mujja ne mugwa mu muzikiti. Tulaba abasiraamu olunaku olusooka daholo masjid bagudde. Oga kiki kino? Mutiisa n'abaana abato. Akali nga bwe tuli wano mu darusu nga ffenna batulengera tugudde nga ne seeka yeebase. Ti ani oyo? Ti seeka. Ti ate oli nti haji. Ate oli ani? Ti oyo seeka Ssentamu. Nga ffenna twebase muno. Eri oli kati oli ow'amaanyi swahaba wange oli atera okunyeenya omutwe. Oli asala embiri n'agaa, Sheikh Sawumu kyekoze abasiraamu awo. Gendako muzikiti. Obalabi nga beebase. Akaseera tukakozesa ibaada. Tuula. Genda kawali maama wo. Twalire sukaali. Tuula naye munyumize. Okubeera ne maama wo ekyo kyokka. Okutuula awo waali abamu beegomba okulaba ku bannyaabwe balaba ntaana teego olina nnyoko genda otuule waali mulamanzaani osiibulukweko naye amutwalire ku futaali munyumyemu. Wallahi ojja kulaba nga Allah alina byakwanguyiriza. Tegerekisi obudde tubukozese tuleme kubufuula nti bwakugonda bwakwolesa bunafu nakulaganga sombo eti ey'omwaka guno esusse erimu akasana ani gootiisatiisa siiba saba Allah akole ki akkirize. Kati otenda ya mwaka guno olw'ogujja omanye neeba etya. Tumanyi tusiibe tuyinza obutabaawo. Tegerekisi siiba nga omanyi nti Ramadani ekola ki sembayo okole ibaada tubeere n'empisa ennungi twogere ebigambo ebirungi. Musiraamu tavuma, musiraamu tawemula, musiraamu yeeyisa bulungi abeera mukakkamu. Ramadani bwetuuka ate omuntu yeeyongera empisa okuvaayo. Era bw'olabira omuntu empisa ze mu Ramadani nga era zikyankalanye omanya bumanya nti bwetaba ki Ramadani akola ki ayitawo. Kekiringa kukwata musiraamu ng'atamidde mu Ramadani. Bwetaba Ramadani kiringa kwendera mu Ramadani. Bwetaba Ramadani weekola ki? Weeyambalidde obubi mu Ramadani. Olwo bwetaba Ramadani ku Idi onoofaanana otya? Notuuka n'okulaba malaaya n'omugawo mponye okuba nasiibye naye inshallah kakiggweko kyawo inshallah yaki inshallah nkulinze ku Idi ntya buti kunyonoonera kusiiba naye ojja kundaba owoninga ki haramu bweweesunga. Tegerekisi kirala muwowa abakyala mu mpowe ya halaali oleme kusemberera bwenzi. Naddala wano obwenzi ewaffe Uganda mbulaba buli openi ku bafumbo n'abatali bafumbo. Bakyala banoonyeza ssente mu bulungi ne mubuki ne mu bubi. Ate nga bambi ne ssente ze mubawo ozitunuulira ezimwendesaako n'ozeewuunya 13 n'omuwa 2 n'omugulira ekigere ky'ente ky'Olukumi 500 ne munyumya akaboozi. Kati abantu obulamu eyo gye babututte olw'embeera embi. Kyala anoonyezirabirira abaana tazirina, alabye azirina amulimbelimbe n'omuwaayo 10,000 n'agwa mu haramu n'afuna endwadde n'akola ki n'ebirala. Bali muwowa abakyala muwase leka kwekuumira mu buwulwa ebbanga lyonna. Lekaga nti olina imaani gwe tolina imaani sobola kwekuuma bakyala. Olina kuwasa okusobola okwetangirako. Naye wano ensi eri openi mugiraba. Mwalabye wano wokka we tulinaanye e Busega eyo ku woteeri eyo ebeerako nnyo abadiguze awo e Busega awo ng'okkirira bagita si best hotel. Abantu banyumya akaboozi ng'abantu balaba. N'olabira ddala munno ng'ayesa empiki openi yeraba gwe beesa n'ayesa n'alaba
siga nti mbaguddeko bugwi nga kyo bwe kiri. Awo temulaba bwe bayita ku mabiitu, si bye mabiitu nateeta abaana abasimba layini abo bambadde nika zokka, nika mabeere gali bweru bwegati nika, bayita bantu. Oba tolina at least jangu olabeko bulabi, naye olaba ki? Era bw'olaba after what is next, olumala okulaba bwe pa daga tolina amuzompa ebitaano tugende akati mumwala ne abulwa ebitaano era ekivaamu ng'ebitaano byo kati kangezese omunyarwanda ono ekivaamu obudde mu nsobi. Kale twewale ebikolwa ebikyamu mu Ramanzaani n'etali ki, n'etali Ramanzaani. Ekisemberayo ddala mbakubiriza nti okuwankawanka kwaffe kwonna tukuteeke ku duniya, manya tukuteeke ku akhira. Okuwankawanka kwonna kuteeke ku akhira. Ebizibu by'edduniya tebikoma, ate taliiyo alina kizibu ng'akirina bw'omu. Buli kizibu kyonna ky'olaba ennaku gy'olina ogisheyalinga n'abalala. Bw'osuubira nti gwe wekka gwali mu kizibu ekyo, bangi abakirimu. Bwe buba bulwadde ababulimu bangi, obusinga n'obubu n'okubaluma. Bwe gaba mabanja abagalina bangi n'okusinga agago. Naye omuntu agenda n'asuubira nti yekka y'alina ebizibu, teriyo alina kizibu ng'akirimu bwogwo. Buli nnaku gy'olina waliwo abalala abagirina. Ne bagamba omusajja wano Nammanve yali akola mu kampuni ne bamukutulako olugalo, n'adduka ng'akaaba paka mu ddwaliro ayagala dokita. Ne bamuga ogira oddako wali, naga simba mu layini olabe dokita. Okuyimirira bw'ati mu layini yamuli mu maaso nga ye bamukutuddeko kugulu kuli mu kikapu. Olwatunula ku kugulu yasirika yekka. Alabye ekikye kiki yaddayo buzzi n'asirika n'olugalo lwe nga teri amugee nti sirika. Akati gwereka kugamba nti ebizibu nina ennaku, teri kinaku gy'olina ng'abala tebagirina. Buli agendaga Sheikh nina ekizibu awaka, Sheikh sirina mirembe. Nti kiki? Mukazi yansooza. N'omugamba nti nze nga nakubulidde kyeyanvuma. Gwe bakusooza buki? Ate nze banvuma. Kati buli muntu alina ekizibu ky'olina ne banno bakirina. Gwe ekizibu kusuubira mbu gwe wekka. Ani wano alina ennaku nga yiye? Ogeyo ennaku yoyo tula tulina ebizibu. Ye gw'olaba gwe weeyagaza alina essente, alina ebizibu. Buli omu alina ebiki? Ebizibu. Kaakati gwe weekwate ku akhira, nyweza bulaadi. Astaghfirullah, subhanallah, Allahu akbar. Otebenkerere kwani? Naye bino ebizibu by'edduniya ekisooka bikumaliramu bwereere bya kaseera. Kati akaaba obwavu bw'anaafa era bukyamuluma. Abali mu ntaana ebizibu byabwe bwavu, bakaaba ssente, obwavu bukoma. Ate Allah asobola okugaggawaza kati okaabira bwereere. Akaaba obulwadde nkyo osobola okuwona oba n'ofa. Bw'onoofa obulumi togenda buulira obulwadde. Ogenda kubeera ate ku kizibu kirala bakubuuza ani Katonda gw'obadde osinza. Amabanja gaggwa ne gaggwawo. Naye wankira akhira. Buli kyonna ky'okola mu masanyu noonyaamu akhira. Oli ne mukyala wo mu ssanyu munoonyeemu akhira. Oli ne famire yo ginoonyeemu akhira. Naye ffe tugenda ne tuva ku akhira, edduniya n'etumalamu. Bulamu bwonna nga dduniya. Tulina omutunuuliro obulamu bw'olwo bwonna dduniya.
kale njagala okubategeeza nga maliriza ebigambo byange nti okuwankawanka kwaffe ennaku yaffe esinge kubeera kwa akhira so si ku duniya. Ebizibu by'edduniya byetoloola buki bwetoloozi. Leero kyange enkya kikyo, leero kyoli enkya kyoli. Ereka edduniya kutwala kutuuka kweyambula, kuloga banno, kutta banno lwa dduniya, kuwalana banno olw'ebintu by'edduniya eby'ekiseera. Olina abanga tabuuza na munne lwa ssente ez'ekiseera ezikuttisa munno kiki. Bano etudde ku akhira tunyweze obulamu bwa akhira, naye obulamu buno obw'ensi tebuba malaamu, era siraba lwaki ofa n'ensi okutuuka ku ddaala eryo. Okuwankawanka kuteeke ku akhira. Ebirowoozo byo nga nabbi batugaa nti man kaana hammuhu al-akhira, omuntu bw'abeera nga okuwankawanka ennaku ye akhira, Allah amuleetera edduniya yekka waali nga tagitaddeeko na kiki na kifuba. Naye ffe amaanyi ge tutadde ku dduniya ate tufunyemu ki? Naye senga amaanyi ago tugateeka ku ki? Akhira anoga akansaaleera akazange 11 nga sinneebaka, kansome haafu ejjuzu nga sinneebaka, kansaddaake olwaleero kankole kino. Naye tufiira ku bantu ne tufiira ku dduniya ey'akaseera ye tagenda kungula, kuba teri agenda gikungula. Ffenna enkya tugivaako ne tugireka, abasigalawo ne bagitambuza, nabo ne bakwasa omulala akati, n'omulala n'akwasa akati, nga boolaba emisinde gyalire. Buli omu akwata, tulina bye tukakwasa, nabo ne baddukako, n'abalala ne badduka bwe tutyo, naye nga ffenna tuli baddusi. Tugenda tegerekisi. Kale ebigambo ebyo njagadde fundikire nabyo mbibasibirire, nze nsoose okubyesibirira bingase, oluvannyuma nammwe bibagase, tubikolereko. Nsi giwewule, togezza kizibu kya dduniya. Omuntu agenda n'agezza ekizibu ky'edduniya n'abeera nga ayeetisse olusozi, naga nina ennaku teri agirina. Ani yagamba teri agirina? Ntu nasuula nusu 7 n'alunoonya olunaku lulamba. Sente zange nasaalidde wano, nafunidde wano wuzu, nadda ye emirundi. Ani azirabyeko? Buli gwalaba ozirabyeko. Bw'aba azisudde kiro nga kino n'agula tooki amulise ebinusu byange. Where is my coin? Obudde bw'okozesa obwo kati lwaki ogejjesa omusiiba? Buli kizibu kiwe sayizi yakyo. Aati kulla musiiba hajmaha, buli problemu giwe average yayo. Nye n'osula 5 ne weetala olunaku lulamba, n'ogula n'ettooki ya 7. Ani azirabyeko? Ndabidde ku ssente, nafunidde wali wuzu, wali omusiraamu gwe nasanze awo, oba asaalira wa? Ani ali awo okulaba? Bw'ofiirwa osula ku malaalo, sente zakuggwako eri myaka gya 80 nakati okyanyumya. Sheikh mu 80 nalina sente nze gwolaba, Allah yanzize emabega. Ebyo mu 80 onyumiza ani? Ono 2024 kola ebikutwala muki? Naye buli kiseera onyumya ekyo. Ebbanga ly'omala ng'onyumya senga wakolamu ekiki ekirala, senga ogenze mu maaso onyumya ebyaliwo mu 7 ng'emwali musuubula kase kati tokyalina. Bani tumanye ebizibu ne sayizi yabyo. Afiiriddwa omwana teyenkana afiiriddwa jjajjaawe, afiiriddwa omukazi teyenkana n'afiiriddwa neiba. Bintu ebyo bitegerekeka, obiteeke mu bulamu. Obudde tubukozese mu kudda eri Allah. Titugenda ne tunyumya ebintu by'edduniya, obudde ne bugenda, time neegenda, tetugenze mu maaso wabula tunyumya history. Ebigambo byange bikomyawo, saba mu bitegeere bulungi, bibayambeko mu bulamu tusobole okutambula n'ensi nga bwetambula, nga tutambula tugenda ku akhira. Nga Ali ibn Abi Talib bwe yagamba
nti eduniya eno erina abaana babika bibiri, abunau dunya wa bunau al-akhira, abaana b'ensi n'abaana ba akhira. Naga nti fakunu min abunai al-akhira. Ola muganda wange Haji Ismail, mubeere mu baana ba akhira, wala takunu min abunai dunya, tembeera mu baana b'ensi. Ensi erina abaana n'akhira, naye beera mu baana ba akhira, tobeera mu baana b'ensi. Seeri metumalawo etukozeseza ebikyamu netukyayisa abantu, etuuka n'okusigula baka bannaffe lwa duniya, netutta bannaffe, netuloga bannaffe, netweyambula mu sitenseni lwakunoonya buwanguzi bwa duniya gye tutagenda kuwangula. Bismillahi rrahmani rrahim. Wala asr inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu ssalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa sallallahu wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.